So Zex Milanzi Inchi Kobe is a problem, man. This guy is a problem. Actually, ekino machire kintu kimuzex mu music etagenda mulia mu covid ono dala mukayimba kano ratata. It's a beautiful song. Tekava ku countdowns the single obonji. It's always trending. It's a beautiful song. Man. Zex omogera ko kibash. Boy Zex yazze. Naye aina kazako wala collabo je yakola ne Palaso yeah Rachi Bobby tamuwa collabo because ono mutabani we Bobby Wine amwe collabo mwana itire oddala okisegera kye kibulamu obulamu kasita Bobby amusessamu ko bwati katono agenda kuba ku heights okisegera because Bobby Wine is a big man in the industry. We are live ground MC Mtona Chabazinga one DJ Bash on the ones and twos wiki ebadde Bash man ebadde easy Evade easy. Like normally, what are you spending out like normally? Actually, this time lockdown, I can't demo. Yeah. Jim Tuanazita. Pozi, Bara, KD, churches. Akedi bastard, I think. Never want to work order. More kids. Baze at him lockdown. Badi Bawata. By the one KCC, never SPOs. Okay. Like that. Never go to kids is Mezari standard day. Then was Mamazene was Zizayo. Okay. That is beautiful. Tunayo kunyimba mpya ezaka fuluma I think this week tunayo ko kumpia zemo. Rema tana kola video, tumbanja video. Rema na makula tumbanja video because whatever chosen Becky aitao. Becky inaka imba kapya I think Rema okay tugambe aizo batali mu competition sector yo ngenda kola competition nagwe ngoba naye waliwo omwana ali mabega o chosen Becky she's there inaka imba kaliko you know that tukakubi already that song tochuka it's a beautiful song, it's trending, the song is so beautiful. I think Rema na makula inokudda ku drawing board Odemo kupika music. Big up on you Aida Mugo kwa tulaba Aida Mugo. Of course Halima Namakula is back. Halima Namakula she's back. We play the song. Halima Namakula gundi yakawandi say Hanson Balilu no. Yawandisa audio Hanson Balilu no. It's a beautiful piece. I think no Hanson asobola kuwandi ko ruimba. But this piece is so beautiful, yeah. I think yamuchusiza mukoko ku style katono nnyo. Though nasigalayo mu the song is good. Yeah. Ndabo mukuru wa Frigo Band bamwita ani yo mwami Matovu yali mu video gwayimbira mukadde munne. The video is good. Bawa yabadde ku ngoma ne Aki. Yes, of course. Of course she said Bawa yamusingira. Yeah. Yakola ne Chiuwa, yakola ko ne Pademan abona bakadde. Right now mpya gwakoze ne ye Bawa. I think Bawa that's a big chance. Okulaba nti okoze ne one of the big artists I've celebrated for a long time. You get. Tuna kunyimba champion endala this week. Yes, of course. We have a new kid. Bakaita omanezwa Victor Rose. Yeah, Eddie Kenzo posting. Aina kapia I saw that one. Yeah, Victor Rose aina kapia. Commando, is it Commando? Yeah, Commando, yeah. Yeah, the guy is dope man. I don't know why Kako R&B still. Yes, of course. Waro bakaita tuabategedde. So far is doing good. Araganti mwene mbele ya quarantine. Tuategedde bachali baffe nabatali bachali baffe. Yeah, Emperor Nivan, we're gonna drop that. Emperor Nivan. Yeah, oyo mutabani wa wano. Omutegedde? Yeah, mutegeera Emperor Nivan. Yeah, soldier. So many music here. Kauna Tonga inawaka pia gundi inawaka pia mukwano gaffe nnyo Vivian Tendo bakaita leero aina audio mpya nungi nnyo ejja kukola. Cindy ainawo Cindy aina too much yakoze video mulaba atijja nnyo ne bawe ku Facebook bwa musibe video bwakola atya tanaba kuta video tanaba balance still kasita tulinawo balance so far tanaba kuongera of course balance so far doing well na mu West African televisions ngaba muzanya which is good kwa wala MTV and other it is a big song. It's a big song. It's a big tune man. Eddie Kenzo ainawa kapya lira agenda kuba kataba kaita Sonko agenda kuba katalira. I think already released. Yeah, agenda ka premiering just online today agenda kuba takayimba kapya. We know Eddie Kenzo bwatolu yimba online YouTube Edu Kemisin the viewership aba streaming aba banzi right now nakomyo kebera Kenzo nga ina 40 million view like aba streaming ze and 40 million and of course Eddie Kenzo ina 1 million on some followers on Instagram 1 million asose ne ku Facebook ina 1 million
Diamond Platinum ali million 2 n'ekintu million 2 mwe mitwalo 3. I think Eddie Kenzo life jali mukati is totally different. Tayina kubera mu Uganda. Tayina kubera mu Uganda. First of all ku streaming like ku YouTube Eddie Kenzo ali mu kifo kya namba 13. Juzi yakola abayina views nyingi. Yakola live ku Facebook but within 1 minute yayina 1.2. That was 1 on Tuesday. Minute. Yeah, Tuesday I think. 1 minute. That is so great, yeah. Eddie Kenzo in achievement, yeah, because I think government, kutandika okuwa abantu nga ba Eddie Kenzo obudde, bawuliriza because these guys bayina abantu abali mabega waabwe bangi. Like talk about Zari ye ku Instagram already aweza abantu million 7. Okisegera mwe mitwalo nga 9. It's a big number. These guys have a big following. Ndoza bwe mwetaga kukozesa ba politicians, mwetaga kukozesa these very people. Or hyping up your campaigns online. These guys have a big following. Nange ninawo following malani bash. So mutunonyeko kisegera Patricia Magala tunonyeko. Okisegera. But beautiful sounds that one. Oli Sharpshooter. It's a beautiful tune. Kekamo kunyime sinzo kola guno mwaka. Buchanga tutandika so far. It's one of my big songs King Davanti dala kagenda kolera dala. Bukata winning a song of the year. Tajja kubanza. Sharpshooter. Reka nawe. Oba waliwo winini wanze. Winwanji wali turn up the vibe. Turn up the vibe. Ayina ne kali ke yasokerako ddala winini wanze tujja kagoba mwezi gwa 2 awo January. It was a beautiful song jangu. It's a beautiful tune. You know man, if we talk about music, this time abayimbi batadde music mungi nnyo guno omwaka. I don't know baba dene time ya COVID ne be settinga like back. But the ones never releasing a music omulungi akola. The hits are so many this time. It's nyingi nnyo. Yes, this time we countdown etuso tulema kuluno countdown. Etuso tulema. Yeja tulema. But we have stories actually, ezimu stories ezikoza mawulire this week. Tulabye omukulu Jose Chameleone yavayo n'akyalira omugenzi tata wa mukyala we Atim. Wali eri eside ze mutungo bina okuchacha we bamuziika omukulu Father John yagenda namukyalira kawe mabega. So I think twamulaba ne week erindozi nakuzo mwezi 11 yagenda okukyalira omukulu Kasirye Gwanga the late Jose Chameleone bagenda ne mukyalira kawo because tebasobola muziika olw'embeera ya COVID, but this time round yagendayo namukyalirako n'abalala be yali nabo. Era ne kuluno yageze nakyalirako omukulu oba omugenzi ku ntaana ye wali eri ebbiina omukulu Father John tata wa mukyala we Sezaala omujjukira ebiseera ebyo yafa mu 2016 awo. 2016 of course Neshiba yafiirwa grandmom we. Yeah, Neshiba yafiirwa grandmom by the way. That was Chibinyo actually. Yeah, that was Chibinyo. This I think tata wa Shiba yafa. The dad. Wanje? Tata wa Shiba ne yafa. I'm not sure. I know kwanga tamuina. I know kwanga tamuina. That's what I know. Oh, but she lost the granny. That was pretty bad, yeah. Jose Chameleone ali ku campaigns but obali mukola campaign arono. Tuina ku video clip I think. Bweba really ready gituweka wa mzee. Chameleone ngachalideko ko wali eri omukulu omugenzi Father John. Chichi Chameleone kyabala this time. Chichi abala bash kuno Chameleone abala chi? Is this a kind of ageza kukola campaign mu mbeera bweti oba namulabya akyaliddeko omukulu muganda wa Bobby Wine still? Of course ayagala kwesimbawo. Wadamu DP, wadamu mu people power. Already bamuwadde ne baluwa emukkiriza okwesimbawo ku gundi eyo. Analia party ya people power. Analia kyekibuuzo sigenda kuba Chameleone maji what I know abantu benyini abe Kampala balina okusalawo whether tugenda kuwa Chameleone ayitewo oba tugenda muleke emabega kuba ino Elias Lukwago yagenda koma on the same post. Ate nga waliwo n'abalala bagenda okujja ne Mzee Ragadi ayinza okudda okuposti yeemu. Kyembadde mmanyi ku bayimbi babadde ne support okuba ku bayimbi bannaabwe but this time tebagenda kuba nkungaanya kitegeeza there is no way you're going to convince people okubaze ne Spice Dana okubaze ne Shiba nakuyambako nakuyimbirako ka this time olina obeera ku media. So I think it will be hard for Boba nyini bantu ba media already bayimbi the artists bayina followings nene ku social media zaabwe. I think bomuza ku social media obanga amuwadde bwendowooza no oba tomuwadde omanyi lwaki wano twalaba Eddie Kenzo yakubira was it Stamina
alyoka abeere geno gundi nga yakola kampeyini za NRM kitegeeza nti olaba tubonga naawe nti olaba nti politics yegatta ne music ne bafuna abantu but this time tubonga naawe simanyi biki tebigenda kubeerawo so it will be hard okuba omuyimbi okukonvinsinga abantu kyendowooza kiyinza obba ekizibu but naye ate bo bagamba nti maybe kiyinza obbayamba bo nga abayimbi tulinawo ne kalifaganaga naye agenda kujja naye yeesimbyewo of course abayimbi bangi baliri puzzle naye ajja tulina Victor Kamenyo simanyi oba music yaganye ne tugamba tudde mu politics tulinako ku videos ezimu ku z'abayimbi bano kalifaganaga nga nayogera ku nsonga ezo I think bwe kaba kali redo omukulu Shafik Katuwe big up on you soldiers, one key maker, Hank Flavors, abana banyamba zao bakabi nnyo. Design store, 10 over 10 fashions, big up on you, respect. Basha kayimba kabana bo kayisewo bakayita mu America. Bani? Hank Flavors. Ne key maker ya baja last time. Yeah. Aba oja kayisawa masawa mu America trending, yeah. Tuina ku videos, are they ready? Fire. Zero ready over to pay wow. Vinka ina video empya wajifunye? Yes, of course. Tugenda jikuba mukao. Love Panic. It's a beautiful song. Azawi. So surprising. Azawi yawandise audio. Yawandise the song. It was written by Azawi. Video done by Musoke Marvin. Yes, the song is dope. The soko to sample ya kaimbako. Kali? Okay, ngabe tukalinda DJ Basha kaleta. Cloud yangambia muyimbi bamwita Rajari omanyi ali side ze Saudi Arabia. Rajari she'll be coming. Babana atenyonyi. She'll be here ngabe twa omukyalo oli go bayita bamwitani akali akana akatoke twaina last time bakayita kani kerabidde that youngest model from UK tujja kuba ne Rajari naye ajja kubajja amasa nga batadde nyonyi. She'll be coming on the show, of course. Is the song ready? Or about we go on? No, not ready. Kale to some music. Yeah, it's a beautiful song. Freeboy agenda jirira mpola. Music tumulira jja. Actually Freeboy abaddewo ebbanga ddene si mupya. Wakatandika omuwa amatune abaddewo ebbanga ddene way back, some good years back, 8 even more. Abaddewo ali ng'ayimba, yeah? What's up Fire MC? What's up my brother? Wali yambuza Fire abuliddewa nga takyalabika. Waliwo ne restaurant kakutwala. Asika restaurant. Restaurant kakutwala. Ekiriwo nsonga za government. Tuli mu kulwana kubagulira wake eri muddemu mukole bye tubaddemu. Mugulirawo bandi. Mmwe. Aya onoziwulira ensonga ezo. Twagala okwogera ku kalifaganaga. Akubidde essimu alabika ajja. Wetufaanagana. Yeah, no bangamba ofaanana actually Khalifa. Yeah. Khalifa yennyini. Kalifaganaga agenda kwesimbawo kubwa MP. Yeah. Wanene Lubaga I think. Yeah. Wabeera wennyini awo. So tulina video clip nabadde mbyogeddeko kemabegaawo twagala kulaba kalifaganaga kyatugamba ku nsonga ezo ya naye obubaka bwenga ye bwatuse eri abantu sera wanabazze wano tugenda bimusoyera still ya abitugambe bulungi nnyo bwe video eri clear DJ Bash gituwa amagezi okitegeera tatudde waliwo abalala omukulu Geoffrey Lutaya naye agenda kujja abayimbi bangi nnyo abali mu kujja Victor Kamenyo ayagala kujja ne tumuyina tujja mufuna naye yatugamba bitona ajja Olugambo ajja kakuuto we Ameri yakyambadde yali mawokota Katongole omutongola ajja agenda wa Katongole bayitayo ewaabwe yennyini side ze Masake ewaabwe Katongole omutongole bayitayo Bbaale Katongole ajja Bbaale gundi ajja kakuuto Dr. Lutaya yagenda ekakuuto tunalaba posters batandika dozisa yabazimbira oluzzi n'oluguudo yabakola fundraising yabawa show yabwere sente ezavaamu n'abazimbira oluzzi n'oluguudo Lutaya ewaabwe eyo. Okay, Rockstar nkulamusiza oluka wala kaffe kali awo ka Rockstar kwe kali katulaba omukulu kwiza ngambe kwe kali ya ate kali akana ka Francis bakayita kani aka Francis kali akana akali one last time
kali bashike anyumirwa nnyo music wako okay oyo omuyimbi yani oyo nejali ogenda kumbuza bya waliwo yaŋŋambye nti leero walaze kale entufu kino ekibiina kikyowagira abaana sirisa message nanga grounding nga tutugirabye kala zayambadde tuzirabye katolo tugisuule embuno ya yero ale kati tutwaze ko politics munnaye nze siri mu byabufuzi yadde n'omulundi n'ogu naye akakumba abakimanyi mukimanyi ate kigiza nti bampagira bebe kulu nti bebe ni wabazza okwesimbawo si mwaka lulu naye ate ni kusaidia bebe kulu nze naye by the way kye batamanyie nti people power si kibiina kya byabufuzi kibiina no si kibiina kya byabufuzi no muggundo nti osobola okujja oli mu NRM muno bali mu NRM nga bali mu people power osobola okujja nga oli wa FDC nobera mu people power ya Kamiri wa DP naye ali mu people power naye weewunyagira ku kaada ya people power no teyagidde ku kaada si ya DP yakima empapula yazikima naye already yali yakaintroducinga wa mu DP era wa DP people power si kibiina muggundo oshegeera lwaki bakalifa bafuna empapula ez'okwesimbawo ku pate eyo lwaki bakalifa no kalifa si kibiina kalifa alina ekibiina kye era yagamba kabonero nga tuyogerako lwansonga birimu abayimbi akabonero people power kiri kyajja nga kisinde bakiyita kisinde ekisinde tekiba nga pate ekisinde eba revolution kiba kintu ekizza okukyusakyusa naye tekiba kibiina anyone can come so okujja nga oli wa DP era mulimu aba NRM ya kisinde naye si kibiina it's not a political party but it's a revolution bakiyita revolutionary nga mu Luganda tukiyita kisinde kati mulimu abali mugundi tugeze Katolubwama ali eno n'eri waliwo batawo wakati wa Katolubwama ne omukulu Kalifa aganaga bata eri awo nnene simanya ani agenda okuyita waani go tuleke emabega tumanya agenda okuyita kubanga bonna bano bantu bayimbi bantu bali mu field entertainment balina abantu buli omu alina kyagata Lubwama abaddewo ebbanga ddene tumulabirako abasinga obungi Kalifa naye aze tumulabirako kati nebuuza abantu beerubagaawo naye walala bagenda kuwaani ate ne Victor Kamenya ajjaawo ennyini naye ajjaawo ennyini naye ajjaawo kati ate bonna bagira mu gundi yeemu no anti nagambye people power si bajagenda mu kususulamu mu kamyufu kigundi kye bayongeddemu in fact bayongezaayo people power bayongezaayo akamyufu kaabwe ebakongezaayo 2 weeks ne DPFDC bo bakigadde ne NRM ko kaawedde bali bagenda kulonda bulonzi naye aba people power bayongezaayo paka 2 weeks so nawe sawa zino osobola okugenda n'ojjayo empapula okkirizibwa sina kyenzaagaza n'okiikirira abeewaawe erijja kutwala bashi nakubisa endongo y'obwereere abebombo abantu bebombo abo saagala bintu byamwe sigenda kwesimbawo fe tuli mu ndongo naye nga people power si kibiina naye kupisawo kalango bebe kulu wona waaba agenda okwesimbawo mumuwagire mumuwe aneti tulina ali bajja kuba sirowooza nti alijja obwalodi meeya bwatabuse oba omusajja bamuyita Kayanja wali omuwuliddeko Kayanja aliwa yena yali boxer biki naye naye ajja ayagala kujja kubwa meya then waliwo none yaliko wano ni mu Kampala waliwo none yaliko bamitani Kalifa mutuwe bango mutuwa mpola aganaga fiki aganaga wafe mutuwe ono yakomyo nene yagamba Kamiri agala tamuwa space yali sebaana mita sebaana seya naye ajja ku lukwago agamba yasomeseza Bobi Wine agamba yamusomesa Bobi Wine ne kati azize ayagala bwa meya naye yakomyewo nekye ngamba mulimu abayimbi baffe you talk about entertainment abayimbi baffe kyembagamba Kalifa kyagamba onyumidde mu luredi gwolese kalifuwa kiki gwolese kalifuwa Kalifa otandikidde mu kalifuwa ono golaba ono omusobola teri kisobola kubanga tobulamu bw'emisimu bifuuka Kalifa obadde buzibu nnyo okusinga buno just ya gas so Kalifa olaba nava mu ngeri embeera saali mwana wa mugagga saali kusaba mu famire tusaba kimu Kalifa ayitewo kale by the way Kalifa omwaka gwe yasomera ndowooza nti politics waguno omulundi agenda kukyukamu ebigenda okukyuka mu politics ono bingi nyo ebigenda okukyuka because bw'olaba abantu bali mu kujja okwesimbawo be bantu be balabirako
True. So twebuuza muli what are they going to do abayiseewo? Yeah. Kiki bagenda otukolera? Kubanga kyolina omanya nti Khalifa kabere Kamili kabere Bobby buli omu alina kyamusubiramu ekyenjalo in case bw'aba ayiseewo. Si byangu. Waliwo omwaka gwali gwa Bob Marley. Bob Marley yakolera Revolution. Jamaica bantu bali beyawuddemu nga bakaana betta beetemula biki n'agatta bannabyabufuzi n'ab'ekyaki n'akola gye bayita One Love concert n'agatta bannabyabufuzi n'abakyaki political parties n'akola change. Nze nzikiriza talembi baffe baneno balina mentality eyo nti Khalifa nozoba ne background ey'ebitabo omwaka Khalifa gwe yasomera mu senior 6 y'omu ku baasinga mu Uganda. Kitegeeza omuntu oyo ekawempe y'omu ku baasinga. So mu Uganda yonna mu ggwanga lyonna omuntu obeetikira mu bitabo noba nga gwomu ku basinza abataano mu nsi. I think obamu ne gundi eri ey'ebitabo then n'okwagala eggwanga lyo. I think abayimbi bano they will make it. Abantu babawe chance. Lwakuba ate mulimu abasusiza nga tolina kyogenda kugamba ggwanga abaliwa. Dr. Bitoni nze omanyi ndi straight. Dr. Bitoni tolina kyogamba ggwanga bannaye. Omulala isaawo omulala omu yeka tuveewo. Omulala so munansonyiwa Victor Kamenyo oli ndugu wange nkwagala nnyo. Lawyer yatamalako kusoma. Lawyer yatamalako kusoma kiringa olaba ne Miki yebamane bamutikkira. Twatabukamwawo ne Kamenyo naye ndowooza ebintu byamala bigira. Kamenyo blood sijoza nti okusalako enviiri oba okukyusa personality enfaanana nti togenda kudda mu byabufuzi. No abamu mutuleke mukyuke muddeko mu bintu ebirala. Okay. Madison Case, big up on you, Soldier, Hank Flavors, Keymaker, Design Store Collections, mwa singa ba blood, yeah? Blood, banyambaza abana bakabinyabo. Wandika bine ku namba ya banyambaza. Enamba tujajiga ba masao. Njagala tufune yo Kisoldier, no mukuru D1 tunyimyemu ko kumboze last still y'abayimbi. Bo politics bamulaba batya wali. Yeah, bamulaba tabo yo Kisoldier ina kayimba kapya ne D1 aina kayimba kapya. Yaita Jeno. Yo Kisoldier waffe wawano. Yo Kisoldier wawano wawaka yo Kisoldier. Jansingo kumanya ku yo Kisoldier azunze buli media. Buli media yo Kisoldier agizunzeeko. Bwana baffe anti omanyi music eno aso nti tolina kuzikiza. Naffe kitowanya amaanyi tuwadde amaanyi twanga onako wotuuse. Kati nga Fresh Kid twamuzimbira wano. Twamuzimbira wano. Si bangi tuzimbidde wano. Kitowanya amaanyi nti wetuwongeddekeera bangi. Ba Vivian Tendo tubazimbidde wano. Yeah, true. Bebe Cool tumuzimbidde wano. Eddie Kenzo tumuzimbidde wano. Okay, we're coming back in a few. Kankuboni wano ba blood bange tunyimyemuko ku mbozi still ya. Tunyimyemuko ku mbozi wano na wali. Tunyimye music. See politics, yeah. We're coming back in a few. Grown MC is my name. Mutabani wa Chabans. Eddie Kenzo, it's a beautiful song. Akaimba keka kuba views mitwala million yana. This, I think, nakumbuka kibera kwa like 2 days back. 2 days back, it was in 40 million plus. It's a beautiful song. Kekamu kunyimbe sinzo ku trending. Actually, ko African, like maybe obanji njite Billboard, oba countdown, kali mu top 10, among the top 10, akaimba ka Eddie Kenzo. 40 million, I think. Tuyagale. Kadwa kaina 20 million. Akalimbo bana abana be Masaka. Kibaita bata. Kengamba tuyagale the dance video tuyagale of course kali ku channel ya Kenzo kali ku channel ya Kenzo si aba Masaka Boys okitegedde so ngamba kali mu 40 million basi limbye omukulu Geno Simple D1 yo wali pansoja ogwa man lwachi Geno lwachi waita Geno eryedala saligenda ko bugenzi bwe nti muganda wange nasokubera music officer music officer yaliwa betumanyi bajeno betumanyi mu music be bantu ayizo basi si mu music any field omuntu gwe tuwa teno omuntu amaze bange dene nga akola ekintu ekyo like talk about Moses Radio yogera ku Jose Camilo yogera ku Bebe Cool yogera ku Bobby Wine beba general mu music industry lwachi Simple D waiter general kati gonda byere ate first of all no kopa Chameleon no siboga panga ko muganda wange uloma ina uloma ina wakawe naye kucherinya gonda byerero music muluddemu lwakuba kati industry nga bogimanyi yetaga emekwano mingi ko atenga mirungi kitufu ekyo kimwe ekyokubiri kibaita connection ekyo kubiri wetaga kubanga ekintu kyokola kikulimu kachikuli mundango okyagala so ekyo kikuwa enkolagane nungi n'okuteeka woyagala General Simple D1 naswa kubeera music officer in fact inchali
because b'ofiisa abagenda bakulamula nk'ez'enjawulo buli lukya b'ofiisa bawulira nti ofiisa wa gundi babadde gundi nine gino ogundi abaddeyo oli officer mu ndongo mu nongo ofiisa mu music ayishu wekakasa tugenda gikubira abantu abo bajiwulire endongo bakulamule bagikube bagikubire yo kisoja katuwe microphone yo kisoja walipan soja yo njasokera kubuuza ekibuuzo nakikubuuza edda shani omuwuliza ya shani muwuliza njogera naye ku kitimbaawo nze nayiga abantu beerabira aba kyobola banze ntyamu ekintu kimu bwe ndiva wano ng'omukulu angobye temugenda kuneerabira mwe basajja gwe just kyolina omumanya anti nze okuba wenatandika jane yange ya music abantu bentambula nabeera bentambula nabo kibera n'oba wagenda oba yiganga oba bikyani nze osigala oli 5 nkitegeera mwali ba blood nnyo bashani muganda waffe oyo n'agenda USA era nze yangamba naye omanya abayimbi basinga obungi baneerabidde bandekeredde okitegeera so okwerabira I think at times si kirungi bw'oba okyamujjukira nga mwogera then it is good kubanga shani blood wo ate wano shani yakutandika wano I think mirundi mingi ne Karo naye oba Kibeibo aliwo oba Kibeibo aliwo kwali atulaba bangambye yaponya so much baby Karo wate bikyani naye ng'oliwo akabi endongo ereetayo kisaawe eno endongo omanyi kati ffe abayimba ennyimba z'okuwuliriza omanyi nyimba za mukwano buli kadde tu upgradinga so kati kaŋŋambe nti nno ndi mupya leero nti nabaleetedde ennyimba ze mugenda owulira ez'omukwano mukwane bannammwe bupya omanyi omukwano tegukaddiwa so mikwano nsaba munteekeko nnyo amaaso bakwano bange abali eyo amanya bampitayo kisoja twakibasaba ddadda so era neebazako ne bakwano bange abampagidde mwana omanyi bansanga eyo mirimu gyange omanyi nze ndi businessman ate nga ndi musician you understand bansanga eyo mu business zange nebanga muyimbi wange mbagala nnyo bakwano bange awo enabwe awo katoke wabeera zi bizinesi zange bikyani baagala nnyo mwana mwe mumekinze pozi n'ekirala njagala okwebaza MC Grouna mwana oli wakabi mwena ABS TV DJ Bash MC wange ono muliro fit mwana bamwita fire moto asinga okwogera ebigambo ebingi yoki omusayo kibuuzo ki nkumanyi gwe atasirika nga sinagenda wayokie kanzikenzirewo omwami ono ebiseera ebisinga lwaki abayimbi abasinga nsooke nzirewo omwami ono General D General Simple D1 okuva mu Simple F Crew omanyi kyabayita inspiration okubanga wasikirizibwa omuntu okuyimba bannayuganda ebiseera ebisinga we tuba inspired tugeze osikiriziddwa kamiliyoni okuyimba ate inspiration oyagala okubula eddoboozi lye omuntu wakusikiriza mukoppe tokoppa ate nyo kikole ki kisusse nnyo ono waddukira okugamba nti okubanga kamiliyoni kitegeeza okola ki kyasuula bitone so tugezeeko ebiseera bisinga inspiration oli wakuinspiringa toyoza nnyo bashi wakuinspiringa teweetuma ate DJ bashi soko twakayimba ka Simple D1 Aida Simple D1 bashi asooka akatuwe mbere nayo nkomentinge kayimba kansooke nkawulire ndoke nzire wa Yoki ebakaita Aida General nga kayimbako bwe kakyajja ekikumba kyo nkisiimye ekikumba kyo nkisiimye blood oli smart je nani akwambaza tobanga ashibaka kato Leda sebo Simple F Crew ekibiina kiri set tulinamu abatwambaza tulinamu ba head of security tulinamu spokesperson abatukuuma ffe nga abayimbi ba Simple F Crew mwina ne security eringa ya spice anaku sinatambula ne security muganda wa nkutidde ono deal Rupaleria by the way Rupaleria bayina deal noyo mwami ya meetings omugaga nga spice ya ina security omugaga da ina security Rajiv Rupaleria by now I think they have some deal there somewhere. By the way gundi Rajiv yakwatibwa police emunoonya yateredde embwa yabadde n'embwa abapolisi bazze like badde bayitawo speed badde bayitawo so that badde bayitawo speed wabadde ali then embwa nezo nika tukuba kayimbako omwana ono njabbi kunyumiza ebyo yabateredde embwa no like babadde ku road work babadde ku abapolisi kasaka tukuba kayimba kale Simple D1 General wagwa akayimba kawulidde fire
ono ye Chameleon wa 2000 was 2002 wayambira Berry Kali Chameleon yali akuba mu voice yeno Chameleon wa 2002 eddoboozi lyeryo ene lyrics ezo webamuwera golden voice of Africa time weyo Berry Kali lirina eddoboozi actually eddoboozi akolanga video buli bwalimu amawulire yoyo Chameleon oyo kati fire wasoma obitegedde okitegedde kyobona kyegamba awoyisawo kankubuuze ani akuinspiring okuyimba bamwita champion verb yakuinspiring okuyimba ate Chameleon yaliwa mu mboozi eno mu mboozi eno Chameleon in fact bebo abantu betwekkiririza mu music industry yaffe eno olwaleero era tukuze tubalaba naye omuntu nga omanyi abako n'omuntu gwa following n'amutundo nagamba njagala wemba nga nkoze bwent mbere ngono oyagala kujja wano ani oyagala okubeera nga ye mu industry eno no sagala kulima nti njagala mbere nga gundo okukopa si kulungi bisudde banjo z'oboogerako naye already okopye nedda ssebo oli mu layini ye already muwayise ndi mu layini yange Chameleon ali mu layini ye ekyo sagala nkulize gambye oli mu Berry Kali biri awo oli mu Berry Kali mu Chameleon mwennyini muwayise yoki sojo muwuliro ty omusajja tosala bigambo tudde wa yoki atubuli yoki si Berry Kali wa Chameleon oyo omuniga ye ka version yalaali ate omuntu gwatugamba mulala tetumutegeera namutegeera ka version gye kali ye Chameleon wa 2012 tukolewe tuti katumuwa akadomanyi music ono ne Chameleon yali mubadilisha yakyusa najja n'akyusa noyo naye tumulire era bw'anakyusa n'asigazayo engatto katumukuba kibooko Chameleon yawan onabidduko katugwemu time yoki soja tulina akapya of course bakayitani akayimba bakayita ensonga ani akoze video ani akoze audio kayimba producer bamuyita Jona gwe manyenye nyina producer bamita Majestic then tuka finalizing ne producer Jona ono gomanye Jona mulungi by the way yomu kwa producers bemanya abalungi nnyo akola nnyo Carolina Ntongo music anyumira ne it's a band zonna kyemmanye Jona mulungi nnyo mu band one time twaliko fenna ku beat Jona mulungi nnyo mu band olw'empaka ezali eza music ne is good mu band music okay kale tuwe video ya Yoki Soja tujirabe jituwe video ya Yoki Soja DJ Bashori naye katukwase hizo bana inspiring okuyimba tusooke tuwulire oluyimba mutuwulinga video wejja kyenyiza okugamba nti nze nali muto edda waliwo omusajja bamwita Ragadi yayimbanga ennyimba nga zinyumira nga negalira mu nnyumba taata wange yangulira ka radio nga nzina kamukuba empete kuguddemu okitegeera naye nakula weewuunyo ogenda tugamba nti Chameleon Ragadi yakuinspiring yawan gwe nalabirako Ragadi yakuwa biseera kifaya Ragadi ndowooza okuviira ddala mu 2001 was 19 something naye nga tugenda mu 2001 weyasoke weyakubira ennyo weyakyakirawo paka 2:5 yali 2,200 awo time ya Ragadi 2,200 paka 2 2,500 awo nenga album bazita mu 90s kubanga nzijukira gundi ya album ye mu 2001 Maddox Matimba tuyimbiremu ko tulabe akayimba kanga kapya so wandiba ensonga lwaki munnange nze ngonda laavu yanfukira ekirala munnange wotabe n'oswala so bwe mbalabala munnange wange gwe nnina wange nga nkukwata ku bisambi Bila the way you go down low baby you make me feel like good nyumirwa nnyo mu budde bw'ekiro fire day anti nga nkubera ku kido Yoki Soja fire nga tumaliriza omuliro tya Yoki Soja but Yoki is good I know nga tumaliriza Master Kasasa nkulabye Jose nkulabye koli naye nga Master Kasasa tunagenda awo Yoki Soja ne Sandra nkulabye Jose baye kusindika kawunga tolekerawo Yoki Soja aje Rajri owe Saudi Arabia nkwagala nnyo promoter Cloud nkolaako kola ku nsonga zaffe twetereze ssebo eno shosi yo yaffe na gona na bash bonta crowd weberere mu promoter nenga ndizira ku mwana oli Yoki Soja amazima originality
eddoboozi lyeryo kyengenda okusaba kiri kimu producer mulungi nze manyiza mu straight naye mu video wa video ekifaananyi kyabuzeemu quality gye twagala audio yaffe ennungi eddoboozi lyeryo olina melody eziwooma olina lyrics ennungi abula video kyokka mutabani wabate naye nga kyenyinza okugamba mu ekyo nti nsaba kimu Mukama nkwatireko annyongera amaanyi oyongeremu awo nja kusituka omanyi mwana kyolina omumanya nti aka kasente kaffe ketufissaako okitegeera ne tugezaako okuwa bakwano baffe bafune kye balya so kati Mukama agenda kunnyongera amaanyi shasha vibes bikyani wagwani zigaffe tujja kudda nga tumaliriza kantewa Jeno oyina gundi platforms za social media like Facebook, WhatsApp ozibawo abantu abo oba n'ennamba y'essimu osobola okugigaba zonna tuzirina zibayo tugende abagizi ffe abalungi musobola ogenda ku Facebook ne muyingizaamu Simple Life Fans page tugina yamu abawagizi baffe osobola ogenda ku General Simple One searching era onfuna onsangayo gyeri ne ku YouTube music gyali video zonna ne audio ezimu then ku side eri eya Simple Life Kwera manager Toko kyensinga obbati yako muyina ne ba bodyguard munaye ono mukulu alina ba bodyguard abamukuuma kyensinga obbati yako kati no ekyali ntandikwa kakana tosobola bingi ebijja ntumirako Simple Life management yonna manager Toko webale nnyo ekintu kyokola kyamaanyi okubanga ekibiina kitambuza bulungi waka mungi nnyo tulina ennyimba nnyingi ate nga nnungi tuzirize zijja nenza niyanze Yokisoja nga tumaliriza yo nga tumaliriza mikwano gyange mbasaba Mukama abanyambire mu buli omu buli kyakola amanya bampitayo Kisoja ku Facebook yenzeyo Kisoja ku twandyagadde nnyo tutunulire this time YouTube yange bampitayo Kisoja official twagitandise butandisi mbasaba munteekemu amaanyi mumpagire ngenda bakolera music bambi sorry naye nga banna bamama mbagala nnyo ntumiddeko mikwano gyange gyonna ntumiddeko ntumiddeko bebi wange bamuyita Betinaawo nentumirako bakwano bange nentumirako mama wange mwenna gwe buli ali awo ng'ondaba I love you so much them call me Yokisoja out SMS music rata mpozi n'ekirala mu Lofit DJ Basho nonsonyiwa ekirala nyina company yange bagita SMS music nina omwana omupya gwendeeta bamuyita Majestic agenda ba abaleetera music waabwe tubeyanza nnyo bambi saba muwagireyo Yokisoja one love fire nga tumaliriza ani akwambaza nange nsembye nga tumaliriza anyambaza leero mama abaana yanyambaza leero then nga maliriza bana Chofina dance party ngenda kubeerawo Ivan DJ ne ba DJ bangi tuli wano wegini sawa mukaaga right tugenda beera ngenda kwero paka kumacha then bwenva wano ngenda wali ku Mengo bagita JK3 restaurant tulina chizibaga leero tugaba tugaba chicken burger n'ekyenyanja ku discount ne chicken burger bashitira okole order kale teka kayimba ka omaliriza njagala kusiibula yogera tugende tulina eddakiika emu shout out to Obiz and Ogis Kaseka. I love you guys mwana mumpa energy